Mawulire gataliiko nfuufu tuli mu kitundu kyakubiri. Okukuza obulungi omwana buli muntu kye yandyetaaze newankubadde ng'oluusi wabeerawo okuweebuuka naddala mu baana abawala. Kale nga tusemberera okukuza olunaku lw'abakyala olugenda okubaawo nga 8 omwezi guno. Ekiruhura mu mboozi y'olunaku olwaleero katukuleetere omukyala ayitibwa Nakanwagi Josephine. Ono nga ye yasalawo okubanga ayogereza abawala nti bamulooperenga abavubuka abaagala okubayingiza ebikolwa eby'omukwano okubalemesa emisomo gyabwe. Katumukuwe. Nakanwagi Josephine mutuuze w'Essenge mu disitulikiti y'e Wakiso era nga y'omu ku babudaabuda abaana mu masomero mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nakanwagi yaddayo ku nkola ey'abajjajjaffe ey'okuba nti omwana tabeerawo omu wabula n'ab'ekitundu nti bw'alaba ng'aweebuuka amukwata ng'era omwana gw'azaala n'amukangavula awamu n'okumulungamya. Kuŋŋaanya abaana abawala abanninaanye baweranga 10 ne twogera kati tutera okuleeta topiki ne twogera ku nsonga emu oba endala biki ebibasoomooza biki ebyo kaakati oba oli awo nabo ne baleeta questioning ezo nti mami naye ddala kati omulenzi nga ŋŋambye kino nkola ntya. In fact question eyo banayo njiddemu bwe nti okuba ninawo case eringa ekyayokya nti mu neighborhood awo waliwo akaana sijja kwogera linnya naye omwana oyo ali mu senior 3. Omulenzi yamuwandiikira ebbaluwa kati bwamuwandiikira ebbaluwa omwana neemutaataaganya naye ejjukira mu bino bye twogera omugamba gwe tofaayo ojjanga buzi n'okola ki n'oŋŋamba ne tusala amagezi. Kati omwana oyo yali tasobola na kugamba bazadde be naye najja mu butuufu kyannaku ne muzadde we alabika tamanyi naye tulina engeri gye twakyandolinga ne kawandiika bbaluwa yali yeegaana. Ono eddimu eriwonya omwana omuwala embeera ezimussa mu ntata yali ekebakeba naddala mu kitundu w'abeera omuwala alyoka atuukirire mu kuvuganya n'abasajja. Nemusuubiza ne pocket money awerako kati ate namumusuubizanga noono kali kuzza musango waali ne yeekangamu kwega ne mugamba oluvannyuma nti olaba akumalira obudde naye nga talina nakyakola ki kyasobola kuwaamu kwegamba bw'oyogera nemufuna dialogue eyo ogenda okulaba abaana bano nga ba opening up nga bayogera ne bye batandiyogedde ate naawe ne bakuyigiriza kati mu nsonga eyo baba babaka b'abannaabwe. Nakanwagi gye buvuddeko alina omuwala gwe yataasa ku muvubuka eyali amutokota n'amutuuza mu lwatu ekyaleetera omuvubuka eby'okutokota omuwala okubijjamu enta nga kaakati ate ye muvubuka akyuse n'omuwala nga yaddayo okusoma. Nekulabanga oba ŋŋambe neekutya etya neekutya ha bw'anaatulaba bw'anaalaba obanga nyimiridde noono ojja mutegeera maama Dooni oyo. Abamu bampita Naalongo abala maama Dooni kati nga mu community eno eyaffe kati ate community endala nejja neekwebaza negamba weebale tuyamba mu butuufu ku nsonga y'oyo gwe nanyinyira mu ddiiru kati nga we kiri nti kyawana ewaffe waliwo enkyukakyuka nnene waliwo enkyukakyuka olw'ensonga nti alinga eyaweebwa obubaka okugenda okukoma kuki ku banne ate yatya nnyo kuba evidence yaliwo. Ayongerako nti waliwo omulenzi eyafunyisa omuwala olubuto n'ayagala okwebuzaabuza yamutuuza n'amulaga obukulu bw'obuvunaanyizibwa omusajja bw'alina okuba nabwo eri omukazi. Omwana oyo olina okukola ki omulabirira kati mu mbeera eyo abanga agamba bwe siimulabirire bwe siikole kino kwegamba n'obeererawo omwana omuwala abaana abawala bano olumu babuzaabuzibwa ate nga tebalina musingi gwe basobola kwesigamako okugamba nti kino kyeŋŋenderako oba kino si kyeŋŋenderako. Kati gwe w'oyimirira wakati ne bamanya nti ajja kubeera